Okay, Kachumba TV is member MC Prince Ivo kansubire bitambulira ddala bulungi nnyo. Ndi wano eno ku National Theatre nga negatiddwako muganda wange the #1 TikToker Sami yadduka ku munne alese nadduka kwani mukyali ne Mutoolo tukyali fenna ngate nga sigundi Mutoolo nnaku zino mulaba ne Ashakama ante ya business demand tukuletinga demand batugamba mwayawukana bubi nnyo ekyamaani yabagamba abantu bagamba mwayawukana bubi nnyo bulijjo simanyi tulinayo manager spokesperson waffe ali yatwogerera ogamba otya ne bulungi ogamba otya bitambula bitya ndi wano powa kyekiriwo ani akuba kano jaisima watu bagirabe omusajja ana mukazi ayagala ebyonone saayivani ayinza obeera nga ayagala kusasula sente ene namba abakubako osaba sente nekusifu nnyo gobadde ogimanyi gwomanyi eno ogamba otya ndi bulungi obadde onkyaye kulikayo ebweru andi gwe buli ombulako emyezi 2 bamanyi wagenze Bulaaya tosobola beera mu ggwanga notanonyako omwezi niye obadde wange obeera bize wa mbaayo anko lwakuba twefuula bwefuuzi sobola okugamba ndi bize kumbe ngenda kuba tulo mulina show ku obligato tulina show ku obligato nekyali ya December nati awo lihaso zibeera zikutwala speed tukyasya lihaso kati ffe twetaga lihasozi ani agamba show ya obligato njimanyi ani yagigambye lwaki Mutoolo azanyira ku Bat Valley genozanya ku National Theatre ate nga mwenna mwandibadde ddiwo emu ey'amaanyi akolera ku Bat Valley nange yembeera gyokolera bana nga bantu bategeera kintu kino on TikTok bwoba oyita Stand Mutoolo it's a ddiwo weeri but in comedy Surny Kayz andikyo kukamba kantangaza eggwanga lwakuba nti Rasta ne Mutoolo yeringa ddiwo ya branding enyo nekuba neshoutinga nnyo nebikate bitwali tukola byonna kati Mutoolo ne Chukamba ani asinga okwanguyira nga muzannya bonna oba kiva ku ggwe bonna anti kati nabo tulina obabuuza boba babazanya nange mbanguyira sibanguyira kati ekituufu twagala kijjamu gwe kuba oli mukwano gwa Mutoolo ate oli mukwano gwa Ashakama tubuulire ekituufu kiveewo mu speed bekwasaganya Ashakama yakomawo bw'abeera muneeno bekwasaganya Ashakama yaliwa ate osobola okumanya nti nno teyakomawo nga tomumanyi anti kati tegedde bulungi ogamba ono Ashakama omusoga bulijja bekwasaganya twagala gwe mukwano gwabwe twagala tukimanye olwaleero ekyo kiveewo ensi ekite bana twafuna spokesperson kati tumanyi yabagambye bekwasaganya ekyo kipya mumatu gange ebyaddala ayibanyagala ebyononese kakati Ashakama ayingiddewo mu interview gyonsi twakaisawo nga by the way twakensi ekategere njasooka mubuuza Ashakama bwana nzikiriza okwogera ekintu kye mulujjudde nja kyogera nti yakomawo batannadda nani kati wamunakizula nti twekwasaganya nze naye olunaku olwaleero omukyala gwe tubadde tumanyi ng'owuwo si gwe tulaba mu kamera olwaleero mukyala yaani oyo era enteekateeka z'embaga ziri zitya ezanki ezoono bannange omuntu tabeereko na projekiti ddala zakola olwokuba mukyala ati kati bwebuzibwa ifani obwo kale olunaku olwaleero ndi wawo n'omukyalo ne bamuyita Nakamatte Catherine mwana muyimbi ayimba band style band music ng'essaawa zino nga bwe ndi brand ambassador wa SMP Tours and Travel tulinamu department gye bayita SM Promotions nga SM Promotions eyo nayo nze agitwalaganya nale twafuna omuyimbi ono sometime back ne tusooka ne tumuteeka ku trials esitegeera kati nenvaayo mainly nenteekawo idea neŋŋamba katukole ki tumanaging nga for now I'm the overall
Sinamalayo. Overall obulamu bwange ate kiki. Hey, I'm the overall of this brand, though I'm a brand, naye brand kati sawa zino. Nze kyebandiyise kale nyinza okuba nina ebitinga bina. Second manager, field manager, promoter, spokesperson wa brand yenu. Hello, how are you? Wa Luganda. Iradde mamu. Ewe menya. Owulidde nakamatti. Singa owulidde bagamba Coach Cafe, wandigambe hai. Nakamatti. Nakamatti. Wanje sebo. Iradde. Iradde sebo. Mamu. Nyoge. Mwera. Milembe. Bwatanga bana sikamanya ko mwera milembe. Bana be masaka bano. Omwana enda kamatti. Kali nzo wema yasogera. Nakamatti ogamba otya? Sigamba mukwano ogamba otayo. Okozesa nakamatti. Yes sebo. Badde manya agenda ayita amanya nga gagasha, pense, waliwo obunnyo obwo obukuba. Ffe tujja kwesa gaffe. Lwaki? Brand. As in ng'ojogeredde nnyo wadde gwe spokesperson. Tira n'amanya gasinziira ku ffe. Osegera kuba kati bw'okitunula awo n'okitulamu n'ogamba nti kati omuyimbi waffe ayimba band music. Ositegeera abantu twagala nnyo tu branding ekintu nga omuntu yoyo yennyini. Amanya amanene gabadde gamenya abantu kasalini kusaasira posita ne ligimalayo kakati ate mugakomeza. Kajja abamenyera Grace Sekamatte. Anti nedda kati Ivan kinyuma nnyo. By the way kati ono mwana twagala tumu branding ng'omuntu weewabwe wakaka bw'amulaba n'omuntu wa bulijjo bw'amulaba. Ositegeera nti Ivan yogera bo muyitako mugambe Nakamatti nti you're calling the real person. Ositegeera tekijja kuwa buzibu mbu ate Nakamatti tulisaleko tugambe Kate nga bano ba Lydia. Nengo onyirira ogamba otya? Sigamba. Endongo nagisobola. Lwaki nedda? Oli steady? Nnyo. Okay. Ani gwe weegomba muntu? Negomba nze. Soko tuwemu akapeera. Gampedde, gampedde, amanyi gampedde, gampedde, amanyi gampedde. Yeah, sikyapapala ebiwawa mbimenyemenye. Mwatutte budde ky'okumuscreeninga oba n'okumulondobamu mu bangi. Tetwabalaba nga mukola auditions. Olaba gw'obadde wakamulala ogamba saasira ffe. Kyeyaleka yakozeeyo banna era tetugamba nti yoyo waffe kati kutuyimiridde. Mwamugjawa. She has been there. Kati nno abantu basirikira talenti zaabwe. Ono mwana golaba akola mu kampuni eyo SMP. Naye bulijjo asirikira ekyama kye nga yebba ekiro n'agenda n'ayimba mu bandi. Twali tukola interview ya CRK ne batugamba Flona bamusanga mu kiyungu ng'ayefumba nga bw'ayimba ne bagamba ono asobola. Wayita emyezi 3 ne bamulekawo. Ewa mu kiri kiti. Anti kati ffe ate waffe kati simanyi bekyaka bali bo baali bazze purposely ne kampuni yaabwe ku managinga muntu. Ffe nga SMP 2012 tubeera family. Era kati ffe wano bonda bandi brother sister era order bwe zijjanga za kati za brand as manager mboggola. Oh why? Wanje. Oli comfortable n'omwami ono? Ndi okay naye nnyo. Biki by'omusuubiramu? Ali comfortable nange mu mbeera ki? Mu ngeri ki mu mbeera ki? Nange kakubuzeko ekibuza alina kota. Ali comfortable nange mu mbeera ki mu ngeri ki? Ekisooka. Yaki? Ekivubuka. Mugenda tambulanga mwenna emisana n'ekiro. Omwana w'abandi tomukuluusanye. Akimanyi bulungi nina omukyala. Gwe tokimanyi? Wamulabako mukyala wuno? Nga lwaki nedda? Talina bbuba. Alina mali. Olidwedde okulwana n'omukyala. Ate okulwana nange kuki? Okulwanira buli omu ati ng'ayagala obudde. Nedda kati mu bulamu bw'ensi bunyuma ng'olina omuntu yakutegeera. Mukyalo yakutegeera. Kati eno business. Then love session ebeera yawaka yaffe. Endongo sofa ozimazeemu bbanga? Nakagitandika.
enkokola nnyingi nnyo mu ndongo n'abasajja abatega ebibatu ogenda beewala otya ebyo byonna biri sorted. wabimaze dda muyimbi kozi tolinawo muyimbi gwe weegomba naye ate ani akuyimbira obulungi tulinawo iphone ne Nokia oliwa katukume tuli ba Nokia bagiyise Nokia naye nga nabo ekituufu bakimanyi wamma oli kuki onalabika wa iphone Nokia gezo oshukewo ofune abakumanejinga totiisatiisa muyimbi omuyimbi waffe bayibe kati nga nvudde kuono omuyimbi waffe bamwisizaamu nnyo amaaso okumuyita Nokia naye tubalabula tujja kwegugunga tosobola kukwata muyimbi bwatyo nga naawe okimanyi ensi n'ensi ekimanyi nogamba munze ndi iphone mbuye Nokia ki Nokia eruddewo naye gundi yaayo yeeyo ne iphone yakajja ne buli muntu gyayayaanira kuno kulabula omwana yakubye ku mutwe kuno kulabula nno oyinza okugamba kasa ekirungi kiriwo ekiti nowa iphone yeetaaga omuntu alina ka Nokia amukubire teyeetaaga wa iphone munne bwaba akuba ka Nokia ereeta iphone oba ereeta namba ya simu nalinnya akaana ako nnokeddeko bweba bato ani asinga tulife ba Nokia ono omwana kiyinza n'okuba kya iphone 4 plus esigala iphone erinnya oliwulira waliwo app ennumeko ne app eyafa omubiri gw'ono omwana nga gwa wininwagi nnyo abasajja tobakuba microphone nga bazze okukwatako kisinziira ngeri gyenzeemu n'engeri gyenyambaddemu. olowooza lwatya omuyimbi nga wininwagi akuba abantu obucupa microphone Well, sijagaana bafaani batuuka ne basukkamuko si kukisussa nnyo basukkamuko but there is a way to handle them, I think, not in that manner. endongo gyetegekedde otya era gogenda beera muyimbi wanjawulo kikaaki byonna birinde yesebo luyimba ki olwogenda osaba okulera abantu bagambe yes onazze oba olinayo vidiyo empya ennyimba nina ennyimba 12. I have 12 songs ng'era very soon tugenda kukola vidiyo eyokusatu tulina vidiyo 2. owulidde amaanyi tulina ennyimba 12 audio vidiyo 2 amaanyi ng'amaanyi tuleeta yakusatu vidiyo mugenda banga ali enisikini buli lunaku mugire ate ekyo kimenge kiri ku planet yakyo ekimeke ne kikuwa kolabo gyendiko ndi mu process lwaki twogera ebyama baffe banna Ivan nensonyiwa sokoleke oli MC introducing omwana ono ku stage era kimanya bumanya. Ladies and gentlemen, kamba kubeko n'omwana mubi wa tabu twali twabonaabona edda aze kutuddaabulula kye bayita music yono. Ladies and gentlemen, let's welcome the one and only, straight away from the planet Earth, gundi heaven. She has visited Earth. erinnya ly'ekiganda Ng'olyagala nnyo giki nawe muyite mukko oyagala nnyo lyennakamatte munnange linnya lirungi abeera beddira ki akuzira ndi wante ewamwe teriyo wakkobe teriyo wammanyi kiri kitya nkuzira ekibuzo kye yakakubuza ekibatu onzira obakojja wange loni yamuzize sooka owulire yeye onzira obakojja wange ogambye oli waki nze ndi wante nte eyettake bayiza ne maama wewe ettake nno introducing a Nokia ne iPhone ku stage azali wa Nokia tombulira iPhone naawe kati weberanga yebaka stage kati kagambe ekintu kimu iPhone ya bbeeyi ng'ogigula ne mu spare ya layisi kati ate Nokia ya layisi ng'ogigula spare wa bbeeyi obadde okimanyi ekyo nze ndi wa Nokia oba tuli ba Nokia ate tuli kali akasookawo akayina power button waggulu nekyatuzolezaamu ekyana ekyo Nokia ogimanyi
naye togedde ka Nokia nezika Nokia kayina amapesa aga 10 naga naye nga aga functioning agalinga waliwo naye Kibulooka yalina omulongooti omuwanvu wagirabako alabika wagikwatako atufudde Nokia yalina obupesa bw'ekisirusiru bungi wabukwatako nakwatako kana akaali kalinga aka plastic kungulu akakabukalakala mwaka kyogo akasota mwaka kyogo wakakwata that is 2005 ng'olina emyaka emeka affe waka muzeeyi yatuwanga ebintu twali banga tonaleta tulina ebintu twalina amasimu kati zenakwatako ku Motorola eri yalina screening eringa ejji ng'olina emyaka emeka muzeeyi yatuwanga ebintu ffe twakula tetwegombe waka tondaba kubonaabona mu bukulu yatuggyako engalo nga muliwa nze nkuliddewo ku Lubaga road okimanyi buli kimu ekyange kulidde mu banzalidde mu Kampala kulidde mu Kampala nsomedde mu Kampala wakati Kampala secondary nevaawo nengerako ku Kampala high fujjo nengerako ku Makosi ne bangoba fujjo kalina ne wenasomera wenasomera wiiki kawuteeke nagenda ne balaba 3 genda nalinga mumasweta ati abakatuli yo bagiraba out naye nga muzeeyi amayindi kusomera eryo akuwa akasente nogedde ekyama kyange banna nze mukama yanyamba nafunanga amasomero nga uniform ziri familia era nga nze wakatabuusabuusa fe waka muzeeyi yatondo nagayagala ekintu ekya ripooti ya 3rd term ebisigati tayagala mmanya gwe kakutandula emejjimuwa ate nga tumakinga sure nnyo twayise era nga bwotagimuwa ojja mulabira ku ssomero nze lumu namalako ebbanga nimba muzeeyi mbubango bye fees ebiseera byo nga bwensomera amanyiwo kaseeke kati kumbe sisoma ssomero liri wali tuswa naye nga ntuuka leeti mba ndi wakati nebazere mpulira nga bakuba akadde ka leeti ero tuuka nga bakwata leeti gamba banna omuntu addeeka kati no bakuba fees kumbe fees nazimalayo njagala kulya ku ssente muzeeyi ng'ali mu katenti bankala kati emiggo egyo gyo sirigyerayira baasa yaŋŋamba eno ttaamu bwe mba nkulimye nakamulabamu emirundi nga 10 n'ejja kati wakola otya nze simanyi bwe natuuka ku ttaka nagenda okuddamu okuba nga ategeera nga ndi ku ttaka naye nga sayidi eno eriko engalo oba lwali luyi yakoolina okwagala otegedde siri kiddira omuyimbi w'eggwanga wava oyingira ekibuga nze ndi mwana wa mu kibuga mwesanze mwenna muli ba mu kibuga olinga bannange mugenda kwerimba ki ba mu kibuga toli oba mukyalo omulimbe ekibuzo kyobuza Ivan alinga agamba mboba nalese muntu wange era abantu bagenda bitandika nti walese by the way ekyo kitegeerekeka era abantu bajja kwebuuza lwaki mu bonnoono abaana tubalina abayimba obulungi naye kati by the way kagamba ekintu kimu as in marketing ekitundu ekikazi kyagenda wala naawe okimanyi nvaako kiba ne bajja bameka ensi ekimanyi lwakuba yeyo tiimu ekyasinza okubeeramu obwana obuvuma tiimu ya Shiba ninange nja buvuma senga ogatta Shiba Spice ne Wininwaji sindi n'omuteeka walina wano n'obateeka wali ani akuba anti ate kati ogassemu abayimbi bange Spice ne Wininwaji ne Shiba muyimbi wange nera ate waliwo watuuka n'alumba kati Shiba mugatte kwati singa ne mu Uganda twalinamu Shiba number 1 Shiba number 2 Shiba number 3 Shiba kalungi number 4 n'obateeka ku stage yemu wali n'okwata Sindalira Ssanyu baby omubwati gwe bagamba Nokia n'omuteeka wali bali baana naawe n'ensi ekimanyi tokisusiza nnyo bizza n'ensi ekimanyi Sindalira Ssanyu baby kirala another problem bagamba yakoma yimba mugiri myaka ebita fulumya luyimba tetufudde yani yerija mu madokisi wano yakoma ddi yakoma ddi bagamba generation ye yaggwako tetufudde eyo bane tuleme kwerija mu bantu kati odde kukayana n'omuntu alina oluyimba ennyimba kumpi 10 za dakiika emwemu weerijje ku muntu alina ennyimba 5 nga za dakiika 4 kati kankula ekintu kimu ensi we yatiira Sindi wali wamu wawo Ridimu yajja yava Jamaica mu Uganda wano ne soka nebalema bonna kuba Peter Miles by that time yali avudde mu Uganda nga ye musajja gwe tumanya atula mu Ridimu
nga Viparankin zitanajja oshisegira Sindi najikuba mu Jamaica nagamba musajja kyo yayimbye kumbe mukazi the king herself erinya lyaveeyo kati kale ne bano bayite ba queen oba queen aboggola nga king ayogedde Queen kama alina bode enyumirwa engoye azaale ffe tuli bazadde na tuli ba family alina ebyobugagga abirina mwogera kuyimba kale ajja kufa bifuluke twagala nnyo oleka ensigo tumanye ndi yazaala babbi yazaala balooya tuyingidde nnyo omukyala nabo batuyingidde nnyo okwala otya muyimbi ano mugamba mbuke kano kaka bayiza ka Nokia kaliko katooki abagenda okugamba nti noleese mukyala wo mu ndongo bubaka kibooli bwoba tekirina buzibu kasita owe wange yakitegedde ndi we on business nga mugumu wamugjawa aliwa bane nange simanyi Katonda yamubajjayo omu singa famire yabwe yali nnene buli omu nandimuwaddeyo omuntu omwomu bagumiikiriza agumidde bingi kale bw'obeera gwe osobola okungumiikiriza kiki kye wamukola n'olugamba banna yagenda nnoba naye n'aguma ekyo wakikwalogalaibali oligayagala tuyombe kale nkugambe ki ekyo naawe kyomanyi kuba sikimanyiizi kyaffe kyama kyaffe kyakuttale akayimbo kamanyi akasiro ganga kyani ku mutima siro ganga atekamu abimimiro ebiri mu ttama n'agamba gunda ayi kabaka musajja wose tunagundanga babiri senze buse kyama kyaffe okuva ku ttale sikyogeranga aswaswa mu mutti omuyimbi w'eggwanga maneja w'omuwulira maneja w'omusajja wa taakunyiize mukkoba olumu onaaguma nze nga sitera kunyiiga okunyiiga si kintu kyange oli mukyala olabika bulungi of course abasajja bagenda ku naye tukikiralinga ekyo kiveewo bajje nga bakimanyi olina omusajja sina musajja sipanaawo wandyagadde musajja kikula ki seetaaga asipanaawo biwa contented wamma yeetaaga naye jangu okimanyi ogenda cooperatinga ne management ye kukwatagana naffe anti tugenda kuba tumutwala mu time ya studio ate nga alina stress ze mbusima waganya okukwata amasimu ge alina sooka kujja wamu Sanchez bw'oba ojja tulina kusooka kuyisa mu kakunguuto tokatemamu so kijeeko kamera Sanchez alina omukyala waliyo Sanchez omu waliyo Sanchez wasenu Alexis Sanchez ate oyo wa luzungu mugabe mu luzungu alutegeera n'oluganda banaamuvuunulira waze kunswaza waze kuzja ku interview okay bubaka kibwesibira omuyimbi tulaba abayimbi mubaleeta bwe bamala okukwatayo ne badduka likes of B2C bangi nnyo abayimbi bwe bamala okukwatayo ne balaba nga management kyalina kyebagamba bubaka kiboolina era ye bwadduka mugenda mukolera ki sirina bubaka bwe nnyinza mumukuwa bw'anaaba adduse yebe enteekateeka ye ate mungu bw'aba asazeewo tosobola kukkaanya nteekateeka za mungu osobola okujja omwana mu kyalo ng'abadde akuba bulooka n'omutuusa e Kampala muba mwakava mu takisi wali nagamba ekigambo kinene bwe kiti n'olinya takisi ate gwe nodda e Masaka naffe tuba tukozeeko ogwaffe ng'ensi ekyo tukoze nga ne mukama atusasudde kyatusasudde ye waba alaba nga tetulina kye tukoze mu mirembe bw'aba nga tataminetinze contract yaffe bw'agirina neggwako mu mirembe atambule akole ki obubaka management yo bwe oba okwagala ne wish ze kulinamu tusubire nti no banazituukiriza zinatuukiza onazituukiriza ekyo bakinsuubiremu nnyo nabo bakimanyi seyogerera beyogerere tobanga mumala kuba wogabya nti bakimanyi either mu management nga wali wakula ebyo tebiriyo tuli family naye tobasuulewo abayimbi beefuula bwe bamala tukaza batandika okukubira engalo olaba bano tebakyalina kye bagamba bwe basaliddewo okundeeta mu bantu okunsapootinga bammanyi
nebibaawo naffe by the way nange nayawokanako ne management yange eyasooka okunkwasaganya. Lwaki? Nga ndaba tetambula. So nono bwalaba temutambula abate. Ayina ddembe lye. Banaye ffe kati kagambe ekintu kimu ffe management yaffe tekaka. Kati nsobola okugamba ekintu ne weewuunya. Wena contract gye wasayiningako. It's man to man agreement. Tosayininganga. Ninayo Nobati promoter akwagala. Aliwa. Are you ready? Nobati. Ogwo omutwe ogumulinga omubajje. Ate oyo Nobati buno obubaka bugenda gyali. Nze omutima gungamba oyo Katonda si yamutonda. Obwana bwali busoma intani mu ggulu bwe bwamukola. Katonda yafuna budde bwali vyu kumulabako. Lwaki? Nobati gasiya. Obusungu ngabu. Nkayinako obusungu akasajja ako. Kakola kikakwanira mukazi kiki? Si byabakazi naye ko kakimanyi. Ale Nobati wenziramu musanga akimanyi namugambako. Bajja kutujja wansi mu trench muwala. Obo kawunda suti bwayambala yambala obalingo mu mukongo mubajjibwe. Nobati promoter omusajja wakabi. Musabe ebifaananyi 10 bwe babe nga tekyusi. Waggulu akyuka ne wansi takyuka. Nga tayineemu. Atakole kyayi kale azije emigogo esatu kirakisi andi yambala mu kirakisi. Sajja mugagga ssebo. Mugagga. Musajja mugagga. Nga naye yeetaaga buyambi. Ekikunyiza lwakuba ayagala kubajjawo TikTok. Tamanyi kyayogerako. Nobati bw'aba anoonya lumbe lunaamutta tamanyi kintu kyayo. Ajja kuzuuka ku makya nga yakalidde mu buliri bwe. N'omuzimu gutunule ku bbode gugambe nagenze. Totiisatiisa bantu. Nze njogedde ebyange mbimazi seeruma ntama. Nobati ogwo omutwe gulinga omubajje tokatemamu. Musajja wange lwaki omukuba nnyo? Nange yali nno kyali wange ne bwe yatandika okubanga atandise okwogera ebyezide ngamba kati nno tamira ddagala lye bulungi. Mulwadde. Ngamba tamira ddagala bulungi yalina omutwe omunene gwatamirira ddagala. Kale Nobati akufaananira bulungi. Yali anyuma teeka ku lisiti ya bivumo. Omuntu bwakuyiza obugambo bwanga olinga Nobati. Ayina agira emitwe egyasooka nyumiza tonyumiza. Ate bakikuuma onyiiga nnyo nnyo nnyo. Lwaki ovumye Nobati? Olaba nti ono muyimbi wange Nobati ne wateeka ekivulu tampasho. Mpozi nga amaze kumenyawo bigambo byayogera. Omuyimbi tagudde Nobati ssebo be baliko. Ewa. Be bapromota abaliko kati. Mpa ebivulu ebisatu mu mwezi oguwedde. Mwalindako munno mpa ebivulu ebisatu mu mwezi oguwedde. Ogereko n'omuyimbi gwa. Yakoma tegeka kivulu ki? Nange nsobola okigamba. Yasemba tegeka yali agenda tegeka gundi. Gravity. Si yali. Yasemba tegeka kivulu ki? Agenda tegeka gundi. Yasemba tegeka kivulu ki? Waliwo omuntu agamba nti journalist olwokuba atambula ne Ivan ne Sanchez oshegira nga siki olwokuba babeeramu nalowooza mbu munnamawulire promoter olwokuba abeera ne bapromota agenda tegeka ekivulu wawe mu kyalo labo nabe waba nayingira omusajja nga ateeka bugundi palaso ewa muteeka ewaabwe lusherere era mpozi nte zezayingira. Omuyimbi w'eggwanga nga tumaliriza abantu basuubire ki? Abantu bansuubiremu kyabadde bamisinga mu music industry kyengenda okugamba. Kiki ekyo kyebadde tumisinga? Kyebagambye tikibamisinga? Gono. Ojja kiraba naye kennyini ogambe yaŋŋamba akituukiriza. Making abayimbi ate ne mulama n'ekirala ne mutusuula awo ne mutandika okugamba baatweragirako faaba abasookamu nga balagajja kuna temutulekaawo bannange nze mbagamba tutambule ffenna Sanchez saagala onyiige otandike ntambula y'omusasi wakati nayo laputopu baga ngikuwe ekolera mubeere bulungi mweraba.